Kale mikwano gyaffe abali ku mukutu gwaffe gwa SML News UG ogwa YouTube, abali ku TikTok, abali ku Facebook, abali ku Twitter, X, abatugobera ku mikutu gyaffe gyonna njagala kubaaniriza. Mulamusiza nnyo nnyini ddala n'okwebaza emirimu gye mukola, naddala bannaffe bannayuganda bannaffe abalafuubanira ensi yaffe nga musinzira mu mawanga ag'ebweru. Tufuna obubaka bungi okuva erimu abali mu UAE, United Arab Emirates, abali e Dubai, abali ku Kyeyo, bannaffe abali mu Bungereza, mu UK, bannaffe abali mu Amerika, abali mu nsi endala badde ndaba ne bannanga abali mu Russia nga nabo batugoberera. Yonna gye muli tubeebaza nnyo okukolera eggwanga lyammwe era tubasabira nti buli kye mukola kimmuke kiveemu ebyo bye mwagala. Obubaka bwonna bwe muweereza obumu public forum ate n'essimu zaffe za private weeziri. Oba oyagala kwogera nange nga Simon Muyanga Lutaya ng'olina ky'oŋŋamba, oyagala kwogera naffe nga kampuni ng'olina ky'oyogera, ennamba eyo gy'olaba eriko byonna. Eriko WhatsApp ate eriko direct calls, osobola okunkubira bye muyita inbox ne tunyumyamu akaffe ku ekyo ekiba kibaddewo. Ebintu ebisinga obungi engeri gye ndudde mu kibuga muno mu Kampala mbimanyi. Oluusi oyinza n'okunneebuuzaako ku byolooza nti ndi mugezi mu byo, kubanga abantu abali ebweru babatomeza nnyo. Mutomera nnyo n'okola ebintu n'ogenda okudda wano nga okaaba bukaabi, so nga tubaawo. Oba otwebuuzizzaako oluusi n'okutwesiga, waliwo bingi by'oyinza okutaasa. Kale ne leero nze Simon Muyanga Lutaya nina mukwano gwaffe akola mu bimu ku ebyo ebibalafuubanyamu abakola. Baga nti lubaale w'omulamu tasamirirwa, njagala kumukkiriza yeyanjule nange ate nja kumwanjula nga bwe mumanyi. Sebo nsanyusa okukulaba. Nange nasimye okubeera wano sebo. Emirimu gyebale. Kale munaye. Akulaba ayagala okumanya ali naani. Atulaba nsanyuse okubeerako wano. Amannya nze Ashe Sendawula nga nva mu Bossland Estates. Smart man. Sendawula Ashe. Sebo neyanziza. The ever smart. Neyanziza sebo. Bossland Estates. Yes, Bossland Estates. Yes, sir. Kasita ogamba Bossland Estates oba otegeeza kampuni. Yes. Ekola ki? Bossland Estates era nga bw'ogiwulira nti Bossland Estates tudiringa mu real estate business. Real estate business azingiramu ebintu bingi naye ng'okusinga tumejalinga mu kutunda ettaka n'okuyamba ku bantu okugoba ku nsonga z'ettaka, kyoyinza okuyita land documentation mu Lungereza, oba oli awo n'okubayamba okuzimba kuba tudiringa ne mu kuzimba, construction, tuwa consultancy services mu construction, n'omuntu okutuhayalinga ne tumuzimbira. Okay. Yes. Ekyo kikulu nnyo. So mukolagana mu by'okugula n'okutunda. Yes. Ettaka. Yes. So bwe mba nnina ettaka lyange lyentunda mbatuukirira okuligula. Yes. Bw'oba olina ettaka lyo ly'otunda osobola okututuukirira, naye bwe tuba tetuliguze tusobola okufunira omuguzi omutuufu asobola okuligula. Kyekyo byemu ku bye mukola. Byebimu ku bye tukola. N'ettaka lyange njagala kulintundira. Yes. Bwe mulitunda mwe mufunirawo. Kati kisinziira ku nzikiriziganya gye tuba tutuuseeko, naye nga mainire mbadde saagala tutunuulire nnyo kukutundira, wabula tutunuulire nnyo kuguza, kuba y'ensonga lwaki abasinga tebajja gye tuli nga baagala okubatundira. Abasinga bajja nga baagala okukola ki? Okugula. Yes. So muli nnyo mu kwagula. Yes. Mu kategori ki? Kubanga tuwulira ennaku zomulinangayo ne poloti ey'akakadde ey'emitwalo 5. Ebintu ebyo biba bituufu oba naffe mutuferera eno? Kaakati ffe nga kampani ya Bossland Estates kisinziira
ku muntu bw'abazze ne bajeti ye bw'ebeeri. Tulina estates ez'enjawulo mu miwendo egyawukana. Tosobola kusanga nga bbeeyi y'emu omuntu gy'agenda okugula ewa Kiso ate nga gy'aguze essemuto oba ekapeeka. Byawukana. Kati omuntu okusinziira nga bw'abaze ne bajeti ye tusobola okumuyamba ne tumugayidinga nti okusinziira ku ssente z'olina zijja kugula mu kitundu bwe kiti era zigule poloti eyenkana bweti. Mulina we mukoma nti mu Kampala, Wakiso oba Uganda yonna asobola nga njagala poloti mu Arua? Kati for now tudiiringa ku nguudo 3 so far. Tuli ku Masaka Road, tuli ku Koima Road ne ku Bombo Road. Estate zaffe enteeketeeka obulungi ziri ku nguudo ezo. Olugende Hoima, olugende Masaka, yes, n'olugende Bombo. N'olugende Bombo. So nze ayagala okugula ku lugende Busoga, temunnafunako estates? Apparently tetulinaako estate. Ku lugenda Mukono ndowooza lwogamba. Lugende Mukono. Tetulinaako estate. Naye nga tulina ku Masaka Road, Koima Road estate. What? Mbuli ekigambo estate. Kiki oyita estate? Okay, kati kye tuyita estate yenteeketeeke kwe kujja ne tutematema plots, manageable plots. Tutera kuzitematemamu 50 by 100 omuntu gy'asobola okugula. Kuba bwe tujja ffe ne tufuna ekifo kyaffe nga ziriyiika nga 2. Mukulu Simon Muyanga Lutaya ayinza okujja nga ate ye obusobozi bwe si bwayiika. Wabula tutematema plots. Standard yetandikibwako mu Uganda gye bawa ekyapa ye 50 by 100. Eriyo gye batawa kyapa? Eriyo gye batawa 7. Okakasa? Yes. Poloti ng'ekka wansi wa 5 ku 10 tebakyagiwa kyapa. Are you sure? Yes. Formally mbale nga bwemba n'ettaka lyange lyonna ke kapoloti kange nfuna ekyapa. Si bwe kiri. Ekyo ba physical planners bakikola okusobola okuteekerateekera ebifo obulungi. Kubanga ojja kuba ne poloti ya decimal 1 olinga ya decimal 2 toyinza kuteekako nyumba ate n'oteekako ne kaabuyonjo n'osigazaawo n'abaana be bakola ki? Bwe bazannya. Kati plots ezo era zitera kubeera mu ndagaano. Teziweebwa byapa. Poloti eya 5 ku 10 yetandikibwako okukolerwa ekyapa. Ekyo nno kikulu era olina okukiggumiza abantu bangi. Bababba n'owulira nti yabitwala babikolako tebaddanga. Ekyo nkitegedde nti poloti yo bw'eba teweza 5 ku 10 tefuna kyapa. Tefuna kyapa, ekyo bwe kiri. So mwakibala nti poloti ya 5 ku 10 emala omuntu okusaaka ennyumba, kaabuyonjo, n'asigaza ne space abaana lwe bazannyira. N'olujja bulungi n'ekikomera. Okay. That's by physical planners. Yes, by physical planners. Kale nzizaayo ku obadde otemerera estate. Kutemerera nti estate Mukulu Simon bw'ajja nga tasobola kugula yiika oba kitundutundu kya yiika ye n'agamba nti nja kusobolako plot 50 by 100 poloti emu eyo gye tumuguza. Kati waliyo najja nga mumaze okuzitematema n'akugamba nti nze nja kugatta 2 omulundi gumu gye tuyita 10 ku 10 oba nja kugatta 3 oba 4 okusinziira ku financial muscle oba ku busobozi bwe obwa ssente bw'abajjiddemu. N'agamba nti zino ze nja okugula amaka gange njagala gabeere wanene n'olujja olugazi. Bwe kityo bwe kitambula. So aguze 10 ku 10 ng'agase plota 2 aba alina ebyapa 2 afuna kimu. Bw'asanga twabitematema nga biwedde aba alina ebyapa 2. Wabula mu land procedure, land documentation asobola ebibiri ebyo okubigatta kye tuyita land title amalgamation. Asobola okubigatta ne kiddamu ne kifuuka kimu ne kifuna plot number empya. Ne kibeera kyapa kimu. Yes. So mu bufunze nti kyobadde ombuuza nti estate ekigiyisa estate kwe kugiteekateeka okwo okubanga amakubo gali demarcated bulungi agagiyitamu nga ekkubo sifunda kuba ekkubo eritandikibwako mu estate eri standard libeera lya meters 6
ze fuuti 18 obugazi. Are you sure? Yes, emmotoka ziba zisobola okuyisiŋŋanya eyo gy'olina okutemera n'ekkubo eryo likolerwa ekyapa ekyalyo kati kyetuyita estate enteeketeeka obulungi. Sinnategeera ky'ogamba. Oguze ettaka lyange yiika nnamba katugeze. Yes. Bw'oba ogenda okutematemamu plots ezo olina okufunamu ekkubo lya bugazi bwa fuuti 18. Yes, fuuti 18. Mwakibala mu fuuti 18 emmotoka ziyisiŋŋanya. Yes, ze meters 6. Ye standard aba land registry gye beetaaga, era kyembadde sinaba kutegeeza ne bw'ogenda okukolera ettaka lyonna ekyapa nga teririna kkubo tebasobola kukikuwa kubanga baba bakubuuza onooyitawa. So surveyor aba alina okukukolera documentation entuufu n'akuba amakubo bulungi ne balyoka bakuwa ekyapa, era sketch ezo zibaayo oba olina okuzisubmitting. Ndaba abantu abagula nnyo puloti nga talina kkubo n'agula na ku neighbor w'anaayitanga. Kaakati abo gye bali bintu bya mirundi ebiri. Ebyapa bye baafulumyanga emabegako mu myaka egiyise baali tebannatandika kukonsidaringa kintu kya kkubo ekyo, batandise kukikonsidaringa mu myaka ndowooza nga 7 emabega, okugaba ebyapa nga bamaze okwekennanya nti kuliko ekkubo. However, waliwo n'abalala abagula ettaka nga lya ndagaano nga taguze kyapa, najja nasanga mukulu Simon namugulako akapolotike 5 ku 5. Nasanga n'omukulu omulala naga njagala kweyongeza ne yeeyongeza era 5 ku 5 naweza 5 ku 10. Naga naye kati nayitawa. Era n'ateesa ne neighbor n'alyoka n'akola ki? N'agula ekkubo. Ekyo nakyo bakikkiriza. Ogambye ekkubo balikolera ekyalyo. Yes. Kiba mannya gani? Kati ekyapa ekyo ffe nga abasala estate kya mirundi ebiri. Osobola okukola ekyapa ekyo ekkubo n'oliteeka ku kyapa ky'omuntu. Tugambe bwe mba nasazeesaze yiika nga poloti esembayo nsobola ogiteekako ekkubo eryo erigenda ne ligitomerako esembayo ne liba nga lisaaviisi nze bano bonna, era oli bw'oba omuguza omunnyonnyola nti ku kyapa kyo kuliko ki? Ekkubo. However, ekyo kya bulabe kubanga asobola okukeera enkya n'aliggala ne yeekyusiza banne ate nga bw'aliggala mu mateeka aba mutuufu lwa nsonga liri ku kyapa kye. N'olwekyo ekiri advisable oteekeddwa ekkubo okulikolera ekyapa kyalyo nga gwe nannyini estate n'okisigaza abatuuze b'oguzizza bonna ne babeera nga balina equal access ku kkubo eryo. So tugeze olina yiika nnamba. Mu yiika ennamba mujjamu puloti nga mmeka eza 5 ku 10? Kati mu yiika ennamba 50 by 100 osobola okugjamu puloti nga 8 bw'eba yakula bulungi. Bw'eba yakula bulungi kyentegeeza nga tugambe eri mu square form oba kweganga teriimu busondasonda ya kisaawe nga kisaawe kya mupiira nga ntereevumu tewetaweta. Ekkubo n'olikuba wakati plots endala ne zijja nga zikola ki? Zitunuligana. Nga zitunuligana. However, bw'eba teyakula bulungi ng'erimu obusondasonda osobola okugjamu plots 7 ekitono. Ekkubo n'olikuba nga oba oliawo lirimu ku makoona ligenda lyetooloola. Kuba ekkubo likendeeza nalyo ku ttaka. So bw'omala okufuna estate ekyapa ne kisigala mu mannya ga Bossland ekyekkubo estate, omala nakyo bbanga ki? For life. Oteekeddwa okubeera nakyo for life, oba bw'obanga okirabye nga kiri kya buvunaanyizibwa abatuuze be waguza osobola okubayita n'okibakwasa nga beeronzeemu anaabakola ki? Anaakikuuma. Anaabakulembera anaakikuuma. Naye ensonga lwaki tetutera kukikola ekyo, oli bawadde okukikuuma oba oli awo tugambe nti ye gwe litomeddeko asobola okutandika okubaako engeri gyakola ki? Gyagezaako okufutyanka banne. Kati kiba kirungi ekyapa ky'ekkubo eryo ne kisigala mu estates company eyasazeesaze estate eyo so that
abatuuze bonna babeera ne equal rights ku kkubo eryo kubanga plots baba bazifuna nga beetaaga access to their plots. Mu experience yo ddala abajja okugula ettaka babuuza ebintu ebyo? Abasinga tebatera kubibuuza naye bw'oba mukugu kati nga ffe we take you through, tukuyisaamu mu buli kimu ne tukukinnyonnyola ne tukugamba nti oyagala kugula wano naye wandiguze wano okusinziira ku pulaani yo. Embeera bwetyo. Estate si zino muzzi w'amateeka ku by'okukoleramu katugeze aguze puloti ze bbiri ayagadde kuteekawo kannasale, eyagula puloti esooka wano ye ayagala ateekewo maka, aguze puloti eddako mu estate ye ayagala kuteekawo ddwaliro, waliwo n'aguze puloti ze nnya n'azinga nga njagala kuteekawo kisaawa abaana bwe bazannyira nga gardens. Kyokka nga ate ffe abali nze yagula amaka gange mu estate sandyagadde kuliraana Kerere ya ssomero naye ate yagula puloti ze bbiri n'azigatta wamu okussaako essomero. Mba simuyinaako buvunaanyizibwa. Ani asalawo ebikolebwa mu estate yo? Kakati asalawo ebikolebwa mu estate ebeera land registry, era bw'oba nga tonnaba kufuna lukusa lukola byapa ebyo land registry ekusindika ewa physical planning authority, tugambe ettaka oliguze mu Mukono bakusindika ewa physical planner wa Mukono district n'awandiika ebbaluwa nga guidinga land registry nti estate eno omwami ono gy'ayagala okutematemamu plots balina kukolerawo kino na kino na kino, aspecifying nti basobola okulimirawo, basobola okusulamu, basobola n'okukolerawo commercial activities. Kati land registry esobola okugamba nti plots zino zosazeesaze boziguza ziri restricted to farming only, gyeziri nga boguziza balina kulimirawo bulimizi. Bakibaze nti wakulimira bulimizi butereevu, si wakusula. Kakati ne bamala ne baspecifying ne bagamba nti ate ku eno gy'oguze osobola okulimirawo, osobola okusulawo, osobola okukolerawo commercial activity. Era ebyapa ebifuluma ennaku zino bw'onooba obyegendereza betunaddamu okulabagana nja kuleeterayo kimu oba bibiri okirabeko. Emabega bateekayo ky'olina okukozesa ettaka eri emabega w'ekyapa nti this land is restricted to residential, restricted to commercial, oba residential stroke commercial stroke farming. Nga byonna ku ebiri. Yes, depending on the so wawoga nti restricted to residential sisobola kuzimbawo ssomero. Abamu bawaganya ne bakola ki ne bagazimba naye nga physical plan era bwajja n'akugamba nti wano tewateekwa kubaawo ssomero mu mateeka liba teriteekeddwa kubeerawo kubanga bw'ebanga yali restricted to residential oba walina kuzimbawo maka oba nju z'abapangisa n'otateekawo ssomero kuba okuteeka essomero mu residential area abaana nga baleekaanira abantu physical planning authorities tebatera kukikkiriza naye nga abamu bawaganya. Olaba nno kyetaagisa abantu obbagamba kubasomesa ebintu ebyo. Yes. Ogula ettaka oyagala kuzimbawo factory ogenda okutuuka nga liriko nti residential nkola ntya nzira eri yalinguza omusango guba gwani? Kyandinetagisiza okubuulira gwengulako ettaka kyenjagala okukolerawo. Ekyo kyandibadde kikulu okubuulira gw'ogulako ettaka kyoyagala okukola ki okukolerawo n'akuadvisinga. Naye era tulina kye tuyita due diligence nga tonnaba kukola ki nga tonnaba kugula. Waalibadde mwegendereza nnyo nga tonnagula n'osooka n'okola search gye tuyita official search mu land registry ne bakulaga oba ekyapa ekyo tekirina buzibu. Ekyokubiri n'osaba gw'ogenda okugulako photocopy yaakyo n'okyekebejja n'okebera nti ddala liri restricted to what. You can even go ahead n'ogenda mu physical planning authority ey'ekitundu ekyo oba oli mu town council tugambe y'ewa Kiso
oba oli mu Nansana municipality ne weebuuza ku physical planner nti awantu wano wengenda okugula njagala kuteekawo essomero lijjaawo kikkirizibwa mu physical planning ey'ekitundu kino n'akugaidinga accordingly kubanga ffe abatunda abamu tutera obutabeera beerufu tuba twagala kutunda oyita ettaka liveewo tufune ssente ettaka liveewo naye kyova olaba nga weesanga abamu beesanga nga baguze awantu nga lutobazi abalala ne bagulaawo ng'ate tegedde ate nga baawaawo n'ekyapa naye ng'ate physical plan aba asobola okugaidinga obulungi. Physical plan ababeerawa physical plan bwe twali tukula ndowooza kati okukimenyaamenya obulungi omuntu owawansi okukitegeera physical planner ye muntu oyo ateekerateekera ekitundu ekyo mu byenkulaakulana kinaazimbibwa kitya amakubo ganaakubibwawa wano waliwo ekkubo erigenda okubeerawo olowooza abantu obutubamanyi tumanyi gye babeerawo physical planner nkakasa buli omu ku kyalo gy'ava oba we yandyagadde okugula kuba obukiiko obutandikibwako bubeera bwa LC1 ne tugenda ku LC3 LC2 teri popular nnyo naye LC3 gye twayitanga eggombolola kati ku ggombolola eyo physical plan akola ki kuliko yes abeerayo ku ggombolola physical plan gyali ku ggombolola bw'obuuka eggombolola nga gw'oli mu town council tindi mu Wakiso town council era town council ebeera ne physical plan waayo ne district bwetyo ne city ne municipality. Abantu abo nga tetubategeera nze ng'omuntu sekinomu individual nze ngende wa physical planner oba mmwe abanoonyeza ekyapa mumugenda wa physical planner nga kyandibadde nti bw'ojja mu kampani kati nga bwe nkugambye mu Bossland Estates nti ffe tuli beerufu omuntu ne bw'abazze ne ssente n'atugamba nti njagala kugula poloti wano naye kyenjagala okukolerawo njagala kuteekawo mizigo tukwadvisinga ne tukugamba nti okusinziira ku ssente z'olina n'emizigo gy'oyagala oteeka wano returns tezijja kuba nnungi olaba otya singa tukutwala n'okola ki n'ogula wano kati obwerufu obwo mu bizinensi yaffe abamu tebakola ki tebabulina abamu abasinga yes kati kampani yalibadde yabuvunaanyizibwa nebuulira oyo azze okugiwagira nti wano woyagala okugula oyagala kuteekawo ssomero naye liyinza obutakola ki tutajjaawo tebajja kukkiriza lwa nsonga ekitundu kyetooloddemu nnyumba z'abatuuze kyakwebaka tukugaidinge ogule awantu awali public. Okay. Omuntu azze ku Bossland okusoma bino byonna by'otugamba okubiyiga kubanga olabye nti kitegedde nti mukyandibadde ajja ne munnyonnyola n'aba nekyayiga mumusaba ssente mmeka consultancy ya bwereere okutwebuuzaako byonna byenkunnyonnyola era kyova olaba nti ssebo tewansasudde okujja wano information eno ya bwereere twasazeewo nga Bossland Estates tugiwa abantu bagimanye baleme kutomera nga bajja mu nsonga z'ettaka zino. So omuntu okujja okutuula gye muli okubeebuuzaako njagala kugula bombo biba bya bwereere ate okupulaninga nammwe katugeze tulina abantu baffe abali ebweru bamunyumiza nti ennaku zino mu Uganda ekikola masomero ga nasale ayina ekirowoozo okwagala okuzimba essomero lya nasale naye abuuza alizimbyewa likola litya bitambula bitya ali wala yandyagadde abeeko n'omukugu abuuza oluusi nga sinawaawaka kubanga ekituyisa bwe tubuuza abeewaffe abeewaka baagala kubayitamu oyo mukola mutya kati ffe nga Bossland Estates tulina communication channels zaffe omuntu bw'aba ali bunaayira nga taliiwo tulina enamba zaffe ez'essimu tulina email address tulina WhatsApp asobola okututuukirira n'atunnyonnyola kyaba yeetaaga tugambe nga bw'ogambye nti ayagala kukola nassale bw'aba bamunyumiza naye n'oluusi kye bamunyumiza oba oli awo tekikola exactly tusobola okubeera abanjulukufu ne tumunnyonnyola
nti wano oyagala okuteeka essomero population ekyali ntono wali badde oliteeka wano byonna tumugaidinga at a free cost. At a free cost. Buli kimu kya bwereere. Consultation is free mu Bossland Estates. You're sure? Nkakasa sebo. Okay. Olwo singa amala okubeebuuzaako yandyagadde agule ettaka mumuteekereteekere ekifo kye agende okuva ebweru nga ekifo kyaggwa okuteekateeka n'okuzimbamu. Kapasite y'okubeesiga ku ekyo eri etya? Ekibuuzo ekyo nja kukiddamu bwe nti kapasite y'okutwesiga ffe mu bizinensi yaffe njakuwa ekyokulabirako nti kati bw'osanga omuntu ng'ayina ekifo ekisanyukirwamu bizinensi ye kwegamba aba atunda kuwummuza abantu birowoozo, kuwummuza abantu mmeeme, kwerabira bizibu naki. Kati ffe mu bizinensi eyaffe tutunda bwesigwa. Okay. We sell trust. You sell trust. Yes. Tutunda bwesigwa era ng'oyagala bizinensi ey'ettaka oba eya real estate n'okuzimba ekuleme gwe yawukana n'amazima n'obuntu bulamu olwo eba ekuleme. Osiba tobawulira ebatwala mu kkooti. Mbawulira bulijjo. Ne kampuni ze bagaddewo. Exactly. Yanguze ettaka lya mpewo yakola bw'ati yakola bw'ati. N'olwekyo kati ekisinga okuleetera abantu mu ekyo ky'obuuzizza nti omuntu ali bweru ayagadde okumuteekerateekera ekifo kye mumuyamba mutya. Abantu abamu bagetinga overwhelmed. Tugamba abaliridde ekizimbe omuntu kyamugambye yamuweereza ssente z'okugula ettaka aliguze weeriri n'abalirira ekizimbe tugambe kyakawumbi naye nga tasoose kwekenneenya kuba tosobola kubeera perfect mu construction cost either obala ekisingako oba ekiri less oba ekiri wansi bwekityo kubeera bbeeyi ya seminti nga mutandika foundation muyinza okugenda okutuuka okukola finishing nga bbeeyi yakyuka kuba ebadde ekyuka bw'oba tugeze nga watandika okuzimba foundation mu gwokutaano mu gwomusanvu nga financial year eweddeko ebintu balangiridde ebipya new taxes sebo bbeeyi ya seminti eba ekyuse. So kati kyandibadde kyamagezi okwogerezeganya n'omuntu ono okunnyonnyola obusobozi bwe financial bwayimiridde mu ssente n'omuwa budget oba n'omuwa planning entuufu nga mugenda phase by phase nti kaakati ssente zino ze zijja okumaliriza omusingi era n'ogudelivaringa n'ogumuwa n'omusindikira n'ebifaananyi oba ne representative we najja n'alaba nti omusingi gwakoze eki gwawedde. Ashe Sendawula akola mu Bossland Estates ku byattaka. Sendawula neewala ntya okugula ettaka ery'empewo kuba ezo emboozi ebbanga lyembadde mali zo zintamye. Kaakati mwe mutuuka mutya okutunda ettaka odiguza omuntu abantu bana mukikola mutya muba temutegedde yaguze oba gwe bwenkusanga ate nengula ate nensanga woose ku itale nengula omuntu okubanga ku ttaka erimu kuliko ebyapa bina mukikola mutya? Kaakati sebo eyo disclaimer kanjikole ku SML News ekyo mu Bossland Estates tekiriiyo sebo ffe tetusobola kutunda ttaka mulundi gusukka mugumu. Oli ne bwajja polotinga ya $3,000,000 n'asasulako $5,000,000 aba ayingidde mu buguzi era eyo eba efuuse yiye okutuusa nga ebbanga lye twakkaanya liweddeko bwe tuddamu ne tutuula ku mmeeza ne tuwuliziganya nti kati tukoze tutya. Naye okudda ku kibuuzo kyotegeeze wammwe agula ettaka ery'$3,000,000 ayinza okusasulako $5,000,000. Tukiyita kuyimirizaawo buguzi mu by'ettaka. Asobola okujja n'atugamba nti Bossland Estates omanyi poloti eno njagadde wabula nsuubira ssente zange mu wiiki ezi 2 naye ngisibyeko $5,000,000 nsaba munneesige ngenda kukomawo mu wiiki 2 nsasule balance. Ekyo tukikolera ddala nkakasa n'abatunda ettaka abalala bakirina abasinga oba
omuntu okuyimirizaawo obuguzi kasita akulaga nti ali serious musobola okuwandiika endagaano era ne muteekamu ne condition nti singa abatakomyewo mu weeks 2 sente zino zisobola okumuddizibwa obwannannyini obwenkomeredde ne bukomawo eri kampuni. Katugeze ng'ettaka lya miliyoni 3 naye nsasula mu bitundutundu mu mpolampola wasimanyi bbanga kyeddende lyemusembayo okuwa omuntu asasula ewammwe oyogera ku weeks 2. Yes. Weeks 2 nkireese ng'omuntu yeekomitinga tugiyita commitment fee okukomawo okukakasiza ddala nti muguzi naye kyogezaako okubuuza ekya installment payment plan tugirina era esinziira ku ngeri ki gye tuba tukoze eki gye tuba twogedde. Standard time gye tugabanga kampani gyandibadde myezi emeka? Myezi 3. Naye financial crisis gye tulimu mu ggwanga ne economy nga bweyimiridde kitegeerekekera omuntu tumugamba nti kiva mu kwogerezeganya. Mu myezi 3 gye tukuwadde egisooka weeyisizza otya mu byensasula kubanga bwe tuba tugaye nti oguze poloti tugaye ya miliyoni 10 osasuddeko miliyoni 5 5 zakuleetebwa mu myezi emirala 3 ne giyitawo ng'essimu tokwata tocommunicatinze kiba kiwa ekifaananyi kiki kirala. Naye bwe tusigala twogerezeganya nti munaye embeera ekyagaanyi oba akakadde kaako oba obubiri buubwo tusobola okutambula oba oliawo nebbanga ery'emyezi 3 ne likola ki ne lisoba. Njagala kuwa it's a kind of a credibility test. Yes. Ngula ploti ya miliyoni 3. Yes. Ngenze ensonda mpola sofa nakabawako 17. Mwajinguza ameka? 3. Ne wabaawo ajja gye muli nga ploti yennyini gye mwanguze miliyoni 3 abasasula miliyoni 9 ate za cash ngomanyi nti zakusasula zisinga ku zooli okikwata otya? Mu values zaffe nga kampani mu Bossland Estates tulina value gye tuyita eya integrity. Omuntu yenna ng'akola business bw'otaba na integrity tosobola kuyimirizaawo business. Kyakubiri teri sente emala. Omuntu bw'oyingira mu buguzi naye eyo property eba tekyali yiyo eba efuuse integrity kitegeeza kufiirwa oli yakuwa miliyoni 3 alina kusasula mu bitundu yakusalako 17 ono alese miliyoni ze 9 ate za kashi ng'osobola n'okukwata 17 oli ze yawa kumpi n'omuterako n'amabala muga nti 17 size watuwa nkuwadde 2 n'osobola okutwala profit yene ya 70 million ku muntu ono. Integrity kitegeeza kuzira miliyoni 7 kubo olindo wa 2. Do you find sense in it? Integrity kitegeeza kubanga teri sente ekola ki you lose 70 million lwaki tomufunira mwe wano nti waliwo yazzenga tugenda mpola mwami Simon nze bwe ntema estate poloti nengamba nti njitunda miliyoni 3 mba nabaze dda nti nkola ki mpitawo oba nfuna kitegedde. Kati bwe tuyingira mu ndagaano ne Simon Muyanga Lutaaya nti ayagala kugula poloti ya miliyoni 3 tuteesezza emyezi 3 yakasasulako miliyoni 17. That is over 50% of the agreed amount, correct? Kakati kyenkugambye nti communication tuddayo ku communication tubadde twogera tutya ne mukulu Simon Muyanga Lutaaya atunnyonnyodde atya ekimulemesezza okubanga afulufirinze payment eno mu myezi 3 oba nfuna kuba bwe tukola endagaano eyo condition zikola ki zonna zibeeramu. Yes, nti tujja kutuula ku mmeeza bwe tunaaba tulemaganye sente zo zikuddizibwe obwannannyini bukole ki obwannannyini butuddire. Gwe waguza miliyoni 17 n'omugamba dde mu myezi 3 kubanga amazeeyo n'agenda ebweru tugeze agenze kuba kyeyo simu ne zikyankana n'ebyebweru ozimanye okufuna simu zaayo myezi 3 mumukubira temumulaba sente taweereza n'amalira ddala omwaka mulamba naye agenda ate okufuna essimu ng'essimu yammwe yamubulako
n'amala omwaka mulamba nga taddanga gye muli aba akyayina ettaka aba akyayina ssente. Kati oli bwakatinga communication naffe kyogambye ekyomwaka omulamba takatinze nti kyayagadde naye embeera bwemukutte exactly naye ate naffe tuba tetumanyi kyoyina okumanya. Yes, naffe tetumanyi. Kati nja kuddamu ekibuuzo kiri nti omwaka munene tasobola kusigaza ttaka wabula sente ze ziba weeziri. Yes, ettaka ayinza obutalisigaza. Kyetwogera amazima. I am being honest. Yagenda Dubai. Yes. Omwaka gwe. Yes. Talabika. Sente ze yasasula ettaka bw'aba talifunye sente ze ziba weeziri era zimuddizibwa. Are you sure? Kuba y'endagaano gye tuba twakola. Sebo ndi mukakafu ku byenjogera. Omwaka mulamba n'akoma after 1 year nasasula millioni zange 17 nga ngula mu estate yammwe ku Hoima Road. Yes. Ettaka lyange gyeriri omugambo otya? Mugamba nti okusinziira ku ndagaano gye twali tukoze poloti bw'eba ekyaliwo nga tetufunanga agitwala asobola okugigula okusinziira ku nteeseganya gye tuba tukoze eki gye tuba tutuuseko, naye bw'eba yatwalibwa kuba there is a possibility mu mwaka mulamba nga tewali communication poloti esobola okukola ki okutundibwa. Wabula bw'aba akomyewo gye tuli tusobola okumuwa options bbiri, okumuddiza ssente oba okumufunira mu estate endala enteeketeeka obulungi. Kati okusalawo kuva gyali okusinziira ku bwe tuba tukkaanyiza. Mbadde nga nti oyo mu lulimi lwaffe olwa wano abeera aiziru. First of all yeyabula talabika. Ekyokubiri takommunicating. Ffe kyetubadde tumanyi nti bw'oba ogula emmotoka ennaku ze baakuwa ne ziggwako ssente n'emmotoka. This is Inside Out.